Museveni e Kenya. General Museveni agenze Kenya era nga ebifaananyi byengenda maaso n'okuba nti nnengera wano bamukulengeza nga bamwaniriza. General Museveni Yoweri Kaguta bamwaniriza mu bitiibwa ebitirivu ddala wali munda mu State House, ekibuga ekiyitibwa Nairobi State House e Kenya. Saati bakulengeza nga ya white jasinga okuba nti ayagala enkofiira agitutte kweri ku mutwe takubye kikalu. General Museveni at least gengenda maaso n'okuba nti nnengera wali okuva munda mu ggwanga eyitibwa erya Kenya okuvuunako lwise amawuli munda mu ggwanga erya Kenya gabadde googera nga waliwo obugenyi obulabika okuba nti bugenda kubaawo. General Museveni agenda kubakyalira era bategedde nti amawuli g'e Kenya badda gawandiika nti waliwo meeting egenda okoleka nti etuuzibwa mu State House ate meeting eno nti erabika yakyama. Meeting erimu Raila Odinga, Ruto ne General Museveni. Babalaki teri amanyi. Meeting ya basatu eri munda mu State House Nairobi Kenya. William Ruto president wa Kenya, Raila Odinga akulira oludu oluvuganya government oba yali akulira kala akulira ne General Yoweri Kaguta Museveni bagenda kutuula mu meeting yabo basatu. Babalaki teri amanyi. Jukira nti bano basatu balabwako mu Uganda gye bavuddeko nga bali ku faamu ekisozi ne General Museveni era nga bali basatu. Kati meeting ine endaleze eri mu kibuga ekiyitibwa Nairobi State House. Bagambye nti bifaananyi byennengera ebiva munda mu ggwanga erya Kenya bakulengeza the big man okuva e Uganda, sajja omukulu w'enkofiira mu ssaati ya white n'enkofiira eneetooloovu amaze okuba nti ayingirawo mu bitiibwa. Wali munda mu kibuga ekiyitibwa Nairobi eggwanga erya Kenya. Betunaaba tulobye okuva e Kenya tunaaba tubikubuulira naye nga meeting esuubiddwa wakati wa basatu Ruto, General Museveni ne Raila Odinga. Gwanga ku gwanga. Amawulire amalage tugenda maaso n'okulabika nti tufuna okuva munda mu